السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي لا تراه العيون، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أتنزو الله تبارك وتعالى ننيرمتين مجه أغتالين بكينديف atulamira okumutya era nga yali entandikwa buli omubaka bwe yatandikanga okusomesa basahaba yabalamiranga kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma n'aleeta ayati ez'enjawulo eziraga ebibala omuddu byagenda okufuna anaabawangadde ng'atidde Allahu subhanahu wa ta'ala, nga bw'olaba Allah we yagamba nti waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah omuntu yenna anaaba amutidde agenda muterawo obufulumiro mu nsonga ze, n'agamba nti wayarzuquhu min haythu la yahtasib. Omuntu ono anaaba atidde Allah agenda mugabirira watasuubirira kufuna. Endagaano nnyingi mu Qur'ani ezijja nga ziraga omuddu anaabawangadde mu nsi muno ng'atidde Allah ebibala byagenda okufuna fi hadhihi alhayatu dunya wa ba'dahu, n'oluvannyuma lw'obulamu buno. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba irimu eno etutawaanya gye tunoonya abaddu abagenze okusoma, abaze mu madarasa okusoma Qur'an, abagenze mu jami'a, abagenze mu ma'hadi ez'enjawulo. Yagamba nti wattaqullah wa yuallimukumullah. Bwe munaatya Allah yagamba nti mutye ajja bayigiriza. Akhir ayatu dayn, Allah bwali awunzika aya esinga munene mu Qur'an yatulamira kumutya. Yagamba nti tunaaba tumutidde agenda tuyigiriza irimu yonna gye tunoonya, imma irimu gye tunoonya nga irimu dunyawi ya dunya obanga ilmu gye tunoonya ya akhira. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda bituwa naye nga bisabab ensonga kubeera nga tukulembeza okumutya mu buwangaazi bwaffe. Byaleetebwa mu Qur'ani ebintu ebiri halal bimanyiddwa, n'ebintu ebiri haram nabyo bimanyiddwa. Bwe kyajja mu hadithi y'omubaka n'agamba nti ate wa bainahuma umurun mushtabihat, wakati awo waliwo ebibabuzaabuza, abange biri haramu oba biri halal, abange valentine eri haramu oba eri halal. Nga nkakasa ate ekyobujulizi bwakyo buli waadih bwo bweyolefu. Ebibuzaabuza nabbi n'atuuka ne ku bintu ebitubuzaabuza mu ddiini. Omuntu ayagala okukuuma eddiini ye n'agamba nti waman ittaqa shubuhat, omuddu yenna anaatya ebintu ebimubuzaabuza mu ddiini muno agenda kubeera akuumye eddiini ye n'ekitiibwa kye. Abooluganda abakkiriza yenna anaagobera omubaka ku ebyo yatuziyiza omuddu n'obyesamba n'otabikola, era n'ogobera omubaka n'otamassaka n'onywerera ku ebyo mbaka bye yatulagira,
innaka min alfaizin ogenda kubeera mubaddu abawangudde. Allah bagamba faman zuhziha anin nar, abange basiraamu muwangaale, anywa taaba munywese maanyi, abali amairuugi gwe ly amairuugi, abatasaala gwe swala zireke tosaala, n'asaala asaale, asiiba asiibe, omukyala ayambala ng'obusembe bumulagira gwe yambala bitariju thawaaba Allah, empeera yogenda gifuna. Allah n'azinga obuwangaazi bwaffe mu aya eri mu suratil Imran. Allah n'agamba nti faman zuhziha, basiraamu mmwe atulabula Allah twegendereze, yagamba nti faman zuhziha anin nas wa udkhila aljannata faqad faz. Mummwe gwe n'ataasa Allah n'amuwonya omuliro, wa udkhila aljannata n'amuyingiza jjana, Allah alaganyisa omuddu oyo nti agenda kuba yeesiimye, agenda kuba awangudde. Kyembadde njagala ku aya wansi gyekoma, Allah n'agamba nti wama alhayatu dunya, abange basiraamu yagamba nti wama alhayatu dunya illa mata'un ghurur, tebuli obulamu obwensi okujjako ekigayaaza, kweyagalamu katono, mata'un qalil. Oluvannyuma tubikka ttaka, nsonda nnya, omukyala n'emikwano bonna abaana bakuziika banguwa, teri yayinza kudda ku ntaanayo omwezi otunagamba omwezi kinene, sirabangayo muddu gwe baali baziise, kuyinza okubanga okulaba kwange kwe kutono, nga baali bamuziise kwasiri ssaawa 10, omukyala ono n'awulira nga obulumi bwa bba bumuluma, n'addayokko ku ssaawa 3 ez'ekiro. Ssaawa 3 bwe tunagamba wiiki wala, tunuulira okuta dduniya kwekutaamu n'obwetaavu bwetalina mu ggwe. Kitaawo afa ne mumuteeka mu nnimiro, mumuteeka mu misooli, mumutadde mu mimwanyi, kyewuunyisa. Abaana be bano teri yayinza kuddayokko, kale ebbanga salati isha bannayitaata twamutaddeyo, manya ali ku mbeera nzibu, kanzireyokko mumuwe ku dua. Omuddu ne bumugamba neerabiddeyo ssente, agamba seeka bazitwale, sigenda ku ntaana, sigenda mu kabbuli kiro, tagenda kuyingira kabbuli, atuuka n'okutya kitaawe bamutadde. Allah kyatugamba nti wama alhayatu dunya illa mata'un ghurur. Abavubuka, obulamu bwa dunya tebutumenya, obulamu bwa dunya butwerabizza Allah, obulamu bwa dunya butwerabizza Allah. Abavubuka okusala ebimemeya beerabidde nti obuwomberevu bwa dunya eyo abange mata'un qalil. Eddunya eno okweyagala kwayo kutono kwa kaseera. Tuwulire bakitaffe be tuyina bamuzeeyi, Allah abanyweze betusaala n'abeswala za jama wano, emyaka bali mu 8, ne tuwulire abonna Allah abasaasidde n'abawa obuwangaazi bwabwe nga buliko eddiini, nga buliko eddiini. Bangi abawangadde ne batuuka mu 8, 9, akoona 10 ali mu 7 nga katamiira jjobyo, ng'asula mu nguuli. Obuwangaazi yeboonana mu buvubuka, hatta neeno nga akaddiye era obuwangaazi bwe butyo. Abaddu abo tutunuulira omuvubuka yenna ateekateeka okujooga Allah, leero ensi yonna yaweddemu ensonyi. Buli muntu yenna gw'olaba ennyambala yakyuse, ayambala red ne black, lunaku lwa Valentine. Abaddu baagalana ku musingi ki? Baagalana ku musingi. Abazadde abaana bammwe mwabatadde bagendako mu Valentine, muwala we wako taliiyo, ayina abalenzi be yagenze nabo bamuwendeko. Oyo gy'omuwa matula n'ojja ku muzikiti n'ogamba nti seeka nkusaba nnoonyezeeyo omuvubuka mu bavubuka abo ku muzikiti amanyi okusoma ku Qur'ani, omuvubuka alinamu ku ddiini, muwe muwala wange. Naye nga muwala we buli Valentine tawona, ng'ate egyo emirundi mu kuwona kwe gy'obalako emitono, obutawona bwe gyegyo emirundi gy'obalako emitono. Ensi bwetyo bwefaanana. Abooluganda bakkiriza, obuwangaazi buno bwe tuwangaala, omuvubuka yenna nga tonnatuulyawo ssamaanyigo, sooka otunuulire abasajja bonna boolaba abamuzeeyi, tutunuulire bakitaffe, tunuulira maama wo omuwala. Maama we yaliko omuwala nga ayogeza abantu obwama ku kyalo, naye afaanana atya? Bamaama baffe abalungi. Era okuwulira nti bazza buli bamukuba embaga kisasamaza ekyalo, naye nga kaliko akaseera ng'alangirira ti muwala wa Kalifaani bagenda mumukuba embaga, ekyalo kyonna ne kisula nga bonna beesunga mbaga. Obulungi bwe yalina myaka 20
bwakulukuta baggwawo omuwala yenna ateekateeka okujoga Allah abaddu bonna babbiikidde bali mu Valentine bayingidde mu Valentine ennyambala yacu abakyala giri baabo baziggyeko Valentine. Mbaddeko ku medium omusajja omu ayagala okubeera recognized era nga ali remembered mu Uganda muno avuddeyo nayogera ebigambo bino wammanka ne mwewuunya n'agamba nti olunaku lwa Valentine olwo nga nduleeta mu Uganda wano alaga nti ye payoniye waalwo mu bwolonefu bw'olunaku olwo. Yagamba nti olunaku olwo nga nduleeta mu Uganda wano nasukka n'embala akatale n'ensomesa abantu okwagalana abange mutwaleko bannammwe autu mbatwale baleku mukole enviiri nenkolera ab'enviiri akatale ne bagamba naye abakyala musiige ku njala olunaku lwa Valentine lujja baali tebalumanye Uganda wano. Omuddu ayogera ebigambo bifaanana bwe bityo abantu bonna bamutwala ng'omuntu alina entegeera ennamu Peter Sematimba naye yenyumiriza okubeera nga olunaku olwo abaddu kwe bakoledde obwonoonefu bonna nga bwe bufaanana abaddu batamidde dda. Abaana bammwe waka tebaliyo, omuvubuka mwannyoko ewaka taliyo aliwa, abavubuka abalala essola magalibi tebalabise, ekyali tebalabise, subuhi tagenda kusaala agenda kuba yakooye, subuhi yasuze mu ndongo olunaku lw'abaagalama. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abange taraktu fikum amrayn, abasiraamu saawa yonna nzira mu maaso ga Allah naye mbalekedde ensonga bbiri. Mbalekedde ensonga mmeka? Ensonga bbiri. N'agamba nti lam tadillu man tamassaka bihima, omuddu tagenda kubula anaaba yeekutte ku nsonga zino bbiri. Atuzigirira eky'olugagga zaabu agenda tutaasa mu bulamu obw'edduniya buno bwe tuwangaaliramu newa Allah gye tulaga. Omubaka n'agamba ensonga zino bbiri omuddu anaaba azeekutteko tagenda kuwuguka, tagenda kubula, tagenda kwonooneka mu dduniya muno. Kasaana ekwata ku bintu bino bibiri agenda kudda maaso ga Allah ng'oba oli awali mubaddu Allah baagamba kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Allah ina abaddu baagenda okugamba yawma alqiyama abange mulye munywe. Yagamba nti hani'a, Allah agenda bagamba nti nga bayozayoza bima aslaftum fil ayyamin khaliya, nga mbayozayoza olw'ebyo mwerekereza ebyabayitako mu bulamu obw'ensi. Abavubuka ne werekereza abaddu amakanzu bagagjeemu bambadde red ne black kukuza lunaku lw'abaagalana naye nga asuriya y'olunaku olwo lunaku lw'abenzi, lunaku lw'abwononefu abaffe abaddu beeyagalira ku musingi ki? Nabbi yagambye nti gwe nyweza embeera zino bbiri, embeera etaifaanana bwe tutagenda kuwugula. Omusiraamu tagenda kukyuka na kukyuka kwa mbeera na kukyuka kwa bantu bawangala nabo. N'agamba ensonga zino bbiri omuddu z'anaaba yeekutteko n'aluŋŋama n'abeera mu dduniya muno ng'awangala olamu Allah bw'ayagala ne bwana Dajjaali ng'ali mbaddu Allah bagenda gamba aba Allah yagamba nti radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabba. Yagamba nti omuddu yenna atamassaka, omuddu yenna yeekwata, yagamba nti kitaabullah. Abasiraamu yagamba nti mbalekedde ensonga zino bbiri. Ekisookera ddala ekitabo kya Allah. Allah bw'ereegera ku Qur'an mu bigambo bye yagamba nti watammat kalimatu rabbika sidiqan wa adila. Ebigambo bya Allah yagamba nti sidiqan bya mazima wa adila bijjuvu. Watammat Allah yagamba nti ebigambo bye byajjula sidiqan wa adila bya mazima ate byenkanya. Qur'ani bw'ejjanga eramula seeka, bw'eramula omukopi, bw'eramula omumbejja, bw'eramula omumbowa. Qur'ani teriimu kyekubira, teriimu kusalite, bw'eramula omugagga, bw'eramula omwavu. Allah ayogera ku bigambo bye nti amanga amateeka ge nabasiza mu Qur'ani muno. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala abange museeyo ebirowoozo, yagamba nti amateeka ago majjuvu. Amateeka Allah tabaraka wa ta'ala ge yatuwa yagamba tegeetaaga nnyongereza, tegeetaaga kutegeera nga gwe bw'otegedde.
aleta Qur'an nga bwe buwangazi bwagala tuwangale abange Qur'an Valentine eriwa mu Qur'an omuddu yenna asuubira okuwangala obulamu obulungi obulamu obuli ku sunna obulamu Allah bwayagala Valentine eriwa abange Valentine eriwa mu sunna za nabbi Valentine eriwa nabbi n'agamba ekyokuli mu hadithi eri nga alese Qur'an nga tumuddemu katono kuyo n'agamba nti wa sunnati nabbi abange embalamira n'okwekwata ku sunna z'omubaka wammwe mwekwate ku njigiriza n'enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuddu anaaba yeekutte ku sunna abange teri kwagalanwa teri baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku balongoofu abaatusooka abalina okwagalana oba abaali balina okwagalana okwannamaddala Allah n'aleeta omukwano gw'abamuhajiriina ne ba ansar bamuhajiriina abaasenkane bava e Makka ne bagenda e Madiina Allah yagamba nti lilfuqara muhajiriina ukhriju min diyarihim wa amwalihim baasenguka abaavu abaali e Madiina abaali e Makka mu bwavu bwabwe baasenguka bo bennyini n'esente zaabwe bagende bataasa eddiini ya Allah baagala Allah n'omubaka we n'ekyenjagadde omukwano ogwokubiri gwe baasanga eri ba ansar Allah yagamba nti yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haajatan Allah yagamba nti ba ansar be baasanga abaabarisiivinga abaabawelkaminga e Makka e Madiina yagamba nti yuhibbuuna man haajara ilayhim bayagala abantu abaasenka ne bagenda gye bali amakulu bano abaasenka okuva e Makka ne bagenda e Madiina welkamingi gye baali balina okwagala kwe baali bawagala nze ŋŋamba Valentine yalivuddaawo nabbi yali tugabe nti abange mukuzeeyo olunaku okwagalana kw'ab'e Makka bamuhajirina ne baswa bannange baagalana awo Valentine era abaddu abaagalana nti Valentine baagalana ku musingi ki abaddu baatandise dda message aweereza muwola nkutwaleko out era olunaku lw'abaagalanwa nkutwaleko woolye ku ssente naye nga gwagamba okutwalako out si mwannyina si ssengawe si maama we saani muwala gwayendako omubaka yatugamba abange abavubuka muwulirize n'okuwuliriza okwo okwegendereza omubaka yatugamba nti abange omu ku mmwe teyeyawulanga n'omukyala yenna amuzira okuwasa okuggyako ng'alina maharamu nabbi yatwewaza omuddu yenna okweyawula n'omukyala amuzira okuwasa bagenze dda kunywa haji muwala baamututte dda ali ku resort beach banyiraffe baabatutte dda babendako lunaku lwa Valentine abange lulimu ki omusingi lwalo luliwa Allah tabaraka wa taala yatugamba nti abange qul bifadlillah Muhammad yabaddewo bagambe bifadlillah bagamba bamutafassirin bagamba nti fadl eyalimu aya eyo Allah tabaraka wa taala ategeeza Qur'an ba'duhum bagamba abamu nti Allah yali ategeeza Qur'an nagamba nti wabirahmatihi n'okusaasira kwa Allah era ekyali mu aya eyo omuvunuzi omwatuwa n'agamba nti rahma wabirahmatihi n'okusaasira kwa Allah agamba nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bw'olaba Allah we yagamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammad saakutuma eri bantu okuggyako ng'oli kyakusaasira okusaasira Allah kwe yatuma manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula Allah kyengera kiwa abakkiriza n'atuma ng'ajja mu bombaka bannange liyudhirahum Allah yolese gye bali obwerufu bw'eddiini eno abange obusiraamu buno tebwetaaga kutegeeranga gwe bw'oyagala obusiraamu buno tebwetaaga nnyongereza obusiraamu buno tebwetaaga diini si yakoppa diini buli kyokola ng'olina wookijja abange Valentine ffe tugijjawa omubaka kyava atugamba hadiisi endala nti latattabi'anna abange nabbi yagamba nti mazima ddala yagamba nti mugenda kugoberera enkola y'abaddu abo nabbi yagamba nti mazima ddala mugenda kugoberera enkola y'abaddu abo yagamba baddu abo basahaba bali conscious ku ddiini yaabwe ne babuuza omubaka nti man hum ya rasulallah bw'otugamba okugoberera baani alyahuda wannasara abayahudi n'abanaswara
nabbi n'abagamba nti bala mubadde mulowooza ng'ambaani mugenda kugobera abaddu bagenda kuwunga bava ku milla bava ku sunna za nabbi bagobere enkola y'abayahudi n'abanaswara bagobere sunna zaabwe hadiisa eyo mpanvu makulu gaayo nabbi n'atuuka okugamba nti newe banaagenda ne bayingira mu kinnya kya nswaswa abasiraamu okugobera kwe mugenda bagobera nammwe mugenda kuyingira mu kinnya ky'enswaswa nabbi n'agamba nti newe naakeera ku makya nga mu bayahudi ne mu banaswara kikkirizibwa okuwasa maamawo abasiraamu mujja bawasa mujja kuwasa bamamba bammwe nga limaadha abaddu taraka babudde ku sunna za nabbi ddala ddiini yafuuse abaddu obuwangaazi abanga abasiraamu allah tabaraka wataala ekigambo kyatugamba nti ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi silimi kaffa abanga abasiraamu allah yagamba nti abanga abakkiriza atukola bitahbib n'omukwano omungi gwalina eri abakkiriza n'abagamba nti abanga abakkiriza idkhulu fi silimi kaffa muyingira mu busiraamu buno mubugweremu wala tattabi temugobereranga khutuwaati shaitaani innahu lakum aduwwun mubin shaitaani mulabe wammwe abakyala ebikaaya baabijjeeko dda bagenze mu valentine omuyitako mama Sumaya kiki seeka valentine ayambadde sikaati ne bulawuzi mukyala amanyiddwa mu kikaya sikaati ne bulawuzi akakaya ataddeko kano kasaali kenviiri ati lunaku lw'abaagalanwa omanyi njagala taataasani ono mwagala nnyo ekyo ekiraga okumwagala allah yagamba nti wa min ayatihi omukubonero wa allah yagamba nti khalaqa lakum min anfusikum azwaja nabatondera abakyala natonanga azijja mumwe nembatondera abakyala litaskunu ilaiha mutebenkere gye bali ne allah yagamba nti wajaala bainakum mawadda wa rahma omukubuyinza bwa allah n'ateeka wakati wammwe mawadda okwagalana wa rahma n'okusaasirigana inna fi dhalika la aya liqawmi yatafakkarun akonno kabonero akategeeza abadde okutegeera allah abadde abafumiitiriza abange bwetyo bwe tulaga okwagalana abaddu bagenze dda mu ndoogo abakyala bonna bootula meekaapu basiize ebisige lipusitiiki ennyambala yakyuse nga allah tabaraka wa taala yagamba omukyala yenna wala yubidiina zinatahunna omukyala yenna tweresanga ebyokwewuunaabyo illa ma zahara minha okujjako ebirabwako tweresanga ebyokwewuunaabyo omukyala akubye ekisige kigenda eno ne ku matu asiize omumwa gunyereketa guti asiize simanyaani ono ku njala gwe basiigako atambulako kinaza kyengalo agenda mu valentine abange eyo si sunna ya nabbi hatha sunna ya shaitan nabbi kyatugamba nti abange mwegendereze okujjako allah baana abasaasidde mummwe latattabi'anna sunana mugenda kugoberera sunna z'abayahudi n'abanaswara ezimu ku nnaku ezaagunjwawo ng'ennaku za kupromotingirako buwononefu lwe lunaku nga bwolaba olwa valentine abaffe abaddu baagalina ku musingi ki abaffe singa lwalimu akalungi nga yukaribuna ila allah nga lutusembeza eri allah tulufunamu obulungi omubaka yali tulagidde omubaka yali tulagidde oba yali lwetabyemu abange tubeere abaddu abasiraamu allah kyatugamba nti abange muyingire mu busiraamu nomubugweremu omusiraamu wegenderere tebakutegeerera lero esaati empale za black ne saati eza red zibadde zitunda kiralu ng'abazirwanira balina enkofiira ku mitwe mpa eri eriko ekimuli tuyinamu enkwatamuko omanyi njagala egiramuko bwe alwanira enkofiira alwanira esaati eya red n'empale ya black alina enkofiira ku mutwe alaga nti musajja rajul muslim musajja musiraamu naye bakyakola abangeezo mu sunna za nabbi allah tabaraka wa taala yagamba nti inna alladhina yuriduna an tashia alfahisha mu surati nur yagamba nti mazima ddala abaddu abaagala okusaasaanya obwononefu mu baddu abakkiriza ekisooka allah tabaraka wa taala kye yabakola yagamba nti la'anahumullah allah subhanahu wa taala yabakolimira nabbi n'atwekesa n'agamba nti maasa waliwo abagenda okujja nga badduati ala abwaba jahannam anaabaanukula agenda kuyingira omuliro gwa allah nabo bakoola abange mujje waliwo ekivvulu abaagalana mujje
abagala mujje ogenda okulaba abayingidde ekivulu nga tekuliko bufumbo. Buli omu boyfriend na girlfriend, mwala wa Haji Hasani ne Sumaya be bayingidde ekivulu, be bayingidde ekivulu. Wallahi ajibun, kyewuunyisa nga n'omwana sente gye yazijje ogenda mu kivulu kiri Haji. Taata munnange leero Valentine nina mukwano gwange tu, taata nakka mu nsawo namuwayeeta Sumaya mugende mulye kwejo naye yanguwa n'okomawo teziwera ssaawa 5 nga tonnakomawo. Olowooza obudde buno bw'omuwadde n'obudde bw'omuteereddemu olowooza akola ki? Gwe mannyoko olowooza akola ki? Obudde buno bw'omuteereddemu ave wakati addanga ziweze ssaawa 5 wakati awo bano abalenzi bagenze olw'okupepeya olowooza akola ki? Afaanana atya? Agenze yabadde atya? Agenze kujaguza ki? Agenze kujaguza ki? Abange abaddu Allah kyatugamba nti idkhulu fi ssilimi kaffa, abange musiramuke tuyingire mu busiraamu buno tubuggweremu. Tumanyiddwa ennaku ez'abakkiriza ez'abasiraamu ayyama al-iidayn, ennaku za Eid ebbiri, era nazo ensanyuka yaazo abange tusanyuka ala hududu shar'i, tusanyukira mu nsalosalo, tetusukka nsalosalo. Bagambye tuwaliwo bayise abajja ku Valentine nga bagenda babuulirira tibannange obufumba bunyweze, naye buli bivulu byonna ebalanga baddaati ala abwaba jahannam, babakoola bifo bya bwenzi, babakoola kunywa myenge. Waliyo empaka za Miss Valentine, Miss Valentine, omuddu asaala essola 5 amusanga asasudde afunye akatebe, abawola ne bava eri ne bajja nga bakumba nayita ku stage nadde eno ayambadde ki? Bagambye ali mu jiribaabu, agijjeewa n'atambula nadde eno n'atambula. Hussein n'akuba mu ngalo n'asanyuka ngalaba sente omwana oyo zogwempagira omwana oyo akoze ki? Atakia alfahisha, ali mu kubunyisa asaasanya omwana mantu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waqul lilmu'minina yaqudduna min absarihim wayahfaduna furujahum. Allah yagamba nti gamba abaddu abakkiriza yagamba nti bakkakkanya amaaso gaabwe, wahfaduna furujahum, bakuume n'obwerere bwabwe. Abagenze mu Valentine amaaso bagenda gakkakanyizaawa? Bagambye bagenze mu ddalasa baliwa? Allah yatuziiza n'ombaka innama alkhamr walmaisir, Allah yaziiza kyebayita omwenge. Abaddu baliwa? Bali mabaala. Abalinamuko imaani yasaba lucupa lwa soda bagenze ku Valentine, owaye mpaka koko omayize ediswaba, mpaka koko kali tompe embuutu, mpaka koko kali ne basula wali ecupa ya beero. Bwe basula bati ne bamugireyo kakwensi kayagala okukola ki nga wansi waliyo beero, kuno simaya kulikaani ziri awo zazimba obubuto, eno mpamvu, eno era omutwe munene, ne bamusokoleyo ka Pepsi n'akasomera bismillah n'anywa ngeri endongeevuga. Nabbi yagamba nti man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuddu yenna alinamu kanyiikuuli akakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, fala yajlis, tatuulanga ku kijjulo okulya omwenge. Abagenze mu Valentine batuddewa? Golooza munyokolooza atuddewa? Abasiraamu ku magalibi gwobalabyeko bagenze mu Valentine olidde agenda okuddanga isha imagalibi wano wonna ali mu kubonyaabonya magumba azina, isha yabonyaabonya magumba, agenda okuvayo ku mukaaga eyo banoonya mmotoka zibazza gye oba oli abakaayanira ku makubo kiro mwebase balwanira ku kkubo, balwanira mmotoka. Oyo oyinza okuŋŋamba nti ayinza okusaala esswala ya subuh, amaanyi agajjawo agasaala subuh, ngolaba ne waba tagenze mu bivulu swala ya subuh emulema. Abange tubeere abaddu abakkiriza. Abazadde sayo ebirowoozo ku muwalawo, sayo nnyo ebirowoozo ku muwalawo. Tunuulira ekyofiirwa muwalawo nga bamuwenzeeko mu mbeera y'oluzanyiikirizo Valentine, bamuwenzeko. Nabbi yagamba nti omuddu man aala jariyatayn, omuddu yenna alera abawala omuddu yenna omulenzi omuvubuka teekayo ebirowoozo sika obwongo obuzze ku mwannyoko. Nabbi yagamba nti omuddu yenna alera abawala be babiri, abaana ab'obuwala zaabu, abaana bawala Allah abakuwa nunuzi. Ogenda jiwulya mu hadisi eno
nabbi yagamba nti omuddu yenna akuza bawala be riwaya endala yaleeta basatu aba n'abakuza bulungi n'abasomesa bulungi eddiini bagimanyi n'abafumbiza nga bolowooza ku muwalawo nga bakyali ku bubumbu wa Allah bwe yababumbirako yani amakulu nga tebendanga ani amuyina ng'emirundi gy'omukutte n'abasaawe waka mingi olwo namukwata nawa boodi ono gwentera okuwa ettooke n'alireeta olwo namukwata nawa saluuni gyentera omutwala ebyo byonyumya muwalawo ava ewaka ng'ayambaze sikaati eri waggulu wa bisambi osuubira bagenda mukola ki banavuuka abanywedde enjaga n'abalidde amayirungi akaana ka myaka 12 amayirungi alidde mangi alabanga mukyala wa myaka 3 amayirungi gakyusiza dde entegeerayi kati yeesulise owulidde nabbi agaye nti omuddu yenna Allah gw'anaawa mummwe n'olera bawalabo basatu n'obakuuma ne batenda hatta n'otuuka bafumbiza nga bakyali ku bubumba Allah bwe yabatonderako tebannabakwenda bawala zikira oyina zaabu nabbi yagamba nti omuddu oyo ne bawala be bamujjana muwala we yagenze mu valentine golaba ali safe abavuka bali ono banyinaffe babatutte dda era babatutte mulaba golaba essuubi eryo weeriri abooluganda bakkiriza tufeeyo nnyo omusajja omu aba awuliriza nabbi ng'asomesa ebigambo ebyo nga bwe tuli wano kyava agamba omubaka namugamba nti owange omubaka ya rasulallah owange omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama namugamba nti owange nze wemba ate nnina nga bawala bange nnina abawala babiri nabbi namugamba nti naawe ne bawala bo muli bamujjana omusajja omulala namugamba nti owange omubaka wa Allah nze ate wemba nnina muwala wange nga nninayo omu nkola ntya nabbi namugamba nti naawe ne muwala wo mubeera bamujjana abanga ani ayina abawala abafaanana bwe batyo nga baddu tetulinaamu nansonyi kutaba wala abo genda mu nnaku zaabwe wonolevu nga boolaba olunaku lwa valentine abange lunaku lwagunjibwawo nga lunaku lwa bwononefu abaddu kwe bendera abaddu balina gye bayita emikwano naye ng'emikwano gye balina abange emikwano ki nabbi wali oyogera ku mukwano abaddu abaagalana nabbi yagamba nti almaru ala diini khalilihi wuliriza omukwano ye nabbi kyayita omukwano nabbi yagamba nti almaru ala diini khalilihi omuddu omuntu yenna omusajja omukyala omuvubuka omuwala yagamba nti ala diini khalilihi abeera ku ddiini ya mukwano gwe nabbi n'atwekesa n'atugamba nti fanzur man tukhalin abasiraamu mwegendereze baali teekayo nnyo ebirowoozo ani gw'ofula mukwano gwo abaddu tulina emikwano mpaka nakati nga mwagalanye ebbanga naye nga mwenna temumanyi kusoma ya saruna muwangadde nga ya saruna temugimanyi hatta al-an temugikola ki temugimanyi omukwano gwe twogera kuguliwa omukwano gwe tuguliwa nabbi waleegera ku baddu abaagalana ye bw'aba ayogera ku mukwano ogwo ayogera ku mukwano nga yukarribuka ila Allah gukusembeza eri Allah okunejjana ng'omukwano gw'olina gukusembeza eri ani eri Allah tabaraka wa taala nabbi mu riwaya endala n'agamba ng'ayogera ku baddu abalina omukwano ogwannema ddala si guno ogwa valentine oguyambagana fil fahisha okuyambagana mu bwononefu wal munkar ne byonna Allah byatemwa nabbi n'agamba nti almuminu miraati almumini nabbi yagamba nti omukkiriza ebeera ndabirwamu yamukkiriza munne abakyala batera okukozesa endabirwamu buli wamala okwambala bwati n'akyuka n'atunula eno n'alaba enviiri ekikaya kiteredde emutereeza nabbi yakozesa ekifaananyi kyennyini n'adipikitinga omukwano omulungi ogunaakuyamba mu maaso ga Allah nga gulina okuba nga endabirwamu buli wakulaba bwoti ng'oyingira mu ndongo oti Qasim Allah tatwagalayo eyo buli wakulaba nga otandika yagaliza obuwalo embeera z'okuwenda ezo yaga nti munnange Allah yatuziize ekyo takyagala buli wakulaba nga embeera efaanana bwetyo ogwo bayita omukwano oba okwagalana betuyite abaagalanwa abange singa olunaku lwa valentine lwali lunaku lwaffe awo lwali badde ensibuko yalwo nabbi abange tabitulagirangako abaddu bonna ababikola abange Allah subhanahu wa ta'ala tabiberagirangako nabbi yagamba nti omuddu yenna hadithi ya Aisha mugimanyi bulungi mu nsingo gimanya nabbi yagamba nti omuddu yenna anaakola omulimu gwonna nga ghayr min amrina nga teguli mu biragiro byange teguli mu njigiriza yange omuddu ogwo yuradduhu gugenda muddizibwa yawma alqiyama va ku mulimu nti mulimu wabula valentine ate gwo si mulimu wabula mbeera eraga nti obwononefu buteekeddwa okubaawo
eraga nti obwonono buteekeddwa okuweebwa ekifo. Tunuulira abaddu abagenda okulwala obulwadde mu lunaku lwa Valentine. Abaddu abenze bokka ku lunaku lwa Valentine. Abawala abayize obwononefu ku lunaku lwa Valentine. Abange kalungi gwoba otunyemo oti abange ng'olina okufumiitiriza okwannama ddala okwegendereza olaba mu bulungi ki okujjako okujjulamu obubi. Amaddu ne muŋŋamba nti mukuza lunaku lwa Valentine mwagalana oba luli wale mukuza nga mwenna temulina kye mwali muyambaganye mu ddiini. Kale twale mukwano guno oguli nnomo Hasani ne Qasim, Abdallah ne Yusuf, Khadija ne Jariya. Abaddu abo ne mwagalana. Kale omukwano guno ogwaffe gwe tukolagana nagwo ogwa bulijjo ogw'essola ne mwagalana naye nga mwenna ali Fatiha gye musoma nfu, omukwano guba guliwa? Kyobala abaddu abayagalana omukwano ogwo ogw'ekifatiira nga bw'olaba ogwa Valentine be baddu abagenda okujja nga bakaaba yawmal qiyama. Omuddu agambe munnange inna kunna lakum tabaa, wali nfanfe wange, wali nfa gwe nagoberera, wali wakabi wange ng'enjogera ya leero. Alaajanira munne amugamba nti munnange gwe nagoberera, hal antum mughnuuna anna nasiba min al-adab, oyinayo konna kompa mpone ebibonerezo bya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala mu aya imwe atugamba nti omuddu agenda kwanukula munne amugambe ti inna Allaha qad hakama bayna al-ibad, Allah yaramudde wakati w'abaddu be. Siina kye ngenda kuwa, ffenna tugenda kuyingira muliro. Kati nkuwa eki gwe abanyiiza kugasa ki? Aya endala Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti omuddu agenda kugamba Allah subhanahu wa ta'ala abaddu bali mu kweyita kati message zitambula nkusange wa eno kitokota sikisaanikire owayo okoze otya kati kiki? Enjogera yabuka bwetyo bwefaanana bali ku media bekuba hatta nezamire bakoze oyine yekubanga alina omuwalo wa haramu n'akasuka ku media ne bakomentinga, ali mbwezi naye kuba ekifaananyi n'akasuka ne bakomentinga. Omuddu afaanana bw'atyo. Allah aleeta aya endala omuddu agenda kugamba Allah ng'abaddu bali mu maaso ga Allah bayimiridde bonna Allah abalamuddeko omuliro. Omuddu agambe munne tibal makaru layli wannahar, kale mwatweteryangako emisana n'ekiro, istamurunana an nakfura birrahman an nakfura billah, mwatweteryangako emisana n'ekiro mutugamba tujemere Allah. Temwatwala mu Valentine, sigwa nkinwe wakafu motoka, sigwa mpereza message, sigwa ngamba nti waliyo ekivulu. Omuddu asabe Allah amugambe nti rabbana atihim dhifaini min al-adab. Allah akusaba abaddu bano abatubuza emikwano gye twalina emibi gino, nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala beera ng'obakubisaamu ekibonerezo emirundi ebiri. Omuddu asabira mukwano gwe asaba Allah mugamba nti Allah nkusaba mukwano gwange ono mukubisizaamu ekibonerezo emirundi ebiri. Abaddu baagalana ku musingi ki? Valentine abaddu baagalana ku musingi ki? Abaffe omukwano kale gwe balina nti baagalana bayambaganye kigero ki okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga abasiimye. Abooluganda abakkiriza tubeere abaddu abagendereza. Hadithi omubaka Muhammad sallama yagamba nti khamsatun, ebintu bino bitaano idha btulitum bihinna, bwe mulabanga Allah tabaraka wa ta'ala nga abagesezza nabyo yagamba nti mumanyanga nti muzikiridde. Ebintu bitaano yagamba nti bwe mulabanga Allah subhanahu wa ta'ala nga abagesezza nabyo yagamba nti mumanyanga nti muzikiridde. Abawangala naye abaafuna ekkula ku dduwa ye mu hadithi eyo nabbi n'abagamba nti mwensaba Allah alemibbi basiikaganyawo. Basahaba tebaabiraba naye baabiwulira. Simanyi oba omulembe guno tetubirabye, tugenda kutunya ku kintu eki. Nabbi n'agamba nti ma dhahara lakum fahisha ma dhahara, bwe munaalabanga obwononefu nga buyinjiwadde mu mmwe, obwononefu busaasaanye mu mmwe, obaffe obwononefu tunababulaba. Abangi muwala waayambala atya haji, bannyinaffe bambala batya, bamama baffe abalungi tunula engoye zibaguya bannyinaffe, n'ayambala legingi. Muwala mukulu ali mu senior 6 n'amuwa ne top ng'emukutte eti muwala mukulu n'amutuma gendo Hafsa gendo oleka ennyanja, n'ayita ku babooda booda, n'ayita ku b'ebiroole, n'ayita ku bali mu bbaasi, naye nga yenna fitan. Ekyewunyisa afaanana bw'ati bwe bamwendako
maama we ng'ayomba tumbuka yenze ku mwana wange yamusanzeewa yabadde ayambadde atya obugoye bw'omugulira okwambala gwolooza butegeeza ki olooza bumukowoolera ki abanga abakkiriza tubeere n'entegeera ennamu nabbi agambye nti ebintu bino bitaano bwe mulabanga Allah ng'abagezesezza nabyo yagamba nti mumanyanga nti muzikiridde naye ekisooka yagamba nti munaalabanga obwonoonefu nga bubuutikidde mummwe busaasaanye valentayini obwonoonefu nga busaasaanye mummwe valentayini obwonoonefu obwo abaddu ne musirika ne mutabaako kye mwogera yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda bakola ebintu bino bibiri yagamba nti Allah agenda kuleeta obulwadde bwa kawumpuli obulwadde bwalingawo bakadde baffe abakulu babumanyi bwajjanga ne buzikiriza akalo ne kaggwawo amakulu nti Allah agenda kuleeta endwadde nga temumanyi ddagala zaalyo nga temumanyi ddagala za ndwadde ezo dero waliwo obulwadde obupya babuyita buno simanyi obwentuuyo hepatitis ani yalwale fitaare ani yalwadde ku hepatitis kati ntuuyo okwata bukwasi ku ntuuyo obutwa ne butambula paka ku kibumba ne bukiya ne buggwawo ekibumba ne kiggwawo nofa hepatitis Allah aleese siriimu nga kigeze eri abaddu oboolyawo laallahum yarji'un oboolyawo abaddu baneekuba mu bifuba bava ku zzambi y'obwenzi nze naawe abaddu bawazigidde nti amagezi getubala mwambale kondomu mwambale obupiira mwambale mugenda nali ndi mu senior 4 oba senior 3 bwe mulundi ogwasooka okuwulira ekigambo ekyo nali sikimanyi naye abaddu baali ku kizinga kya Ssese abalala baali simanya oba Buvuma baali ku bizinga ebyo bisinga okubeera ebinene ne bafuna promotion kuba baganda baffe bangi okuggyako Allah baasasidde abawangayira ku bizinga egimu ku mize egisinga okubeera ku bizinga obukiriku n'obwenzi bitambula bibiri amasambi aga n'oleetaawo omwenge n'oleeta okubba abasambi aba ne gajjanga gazimbako gakubako pulasita ne gayiwa bbiimu ne gabuutikira akazinga konna naye ng'emitwe egy'amazambi ku bizinga giri mu bibiri abaddu abaali ku kizinga Ssese ne bafuna promotion nga babawo obupiira obwo nga bwa bwereere baali bwaliko erinnya nti engabo abo mwabuulirako ne babuwa abaddu abavubi ne babagabira nga bwa bwereere nga giya gye batadde mu zambi ly'obwenzi mugende mwende nga bamuwa box kati omusajja n'asala amagezi agamalawo box eyo ya Allah agamba nti wala taqrabu zina musiraamu ziba amakubo gonna agakutuusa ku zambi ly'obwenzi baulama bagamba nti yeewunyisa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala omusengesi w'ebigambo mu bulungi bwabyo Allah n'atagamba nti wala tazin Allah teyagamba nti toyenda wabula Allah yagamba nti tosembereranga ki kuba kasita onaakwata ekkubo ly'obwenzi labudda olina okutuuka gye buli weewale oba mukyala ng'olaba okunyumya naye salaamu eno gy'omuwa erina embeera gyekuleetamu mulekerirra Allah tajja kuvunaana leero tukwata mu ngalo olw'okukwatakwata mu ngalo okwo okwa haramu hepatitis bw'osanze balavuuka bali mu kiraasi ku university classmate hello how are you what's up ng'oyanjaza ebigalo ng'omukwatamu ng'oddeeko ng'owoomerera naye bw'okwata za Kasimu ozikwata eddakiika 2 nga wazitadde nabbi ze yagamba nti singa omusiraamu asinkagana musiraamu munne omukyala ku mukyala n'omwami ku mwami n'okwata mu ngalo za muganda uti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne muwanyisiganya essalaamu eyo nabbi yagamba nti malayika za Allah zibasangulako amazambi ebbanga lyemumalaawo nga mwekutte mu ngalo eza musiraamu munne omusajja ozanguwamu Abdul Karim assalaamu alaikum n'osuula eri bw'otuuka mu za Maguleti bakunyula bunyuzi nti owange ente engalo abuluganda abakkiriza embeera bwesi ez'ebwoloolefu nabbi zaatugamba nti munaazirabanga saasaanye mummwe abange valentayini lunaku lwa bwonoonefu abange abaddu baagalala ku musingi ki tulina gye bagenza okucakalira nakalungi kike bafunyemu omuddu atulaga ebibala ebiri bimu
okujjako okubeera nga kusaasaanya kyenjagaddemu bigambo byange katono. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti munaawo mukikoze abaddu ne mulaba obwononefu ne mutwogera, Allah subhanahu wa ta'ala agenda bagesa n'endwadde ze mutategeera. Ddira akaana kalwala, akaana kato ne bagamba nti akaana kalina infection. Omusawo n'omubuuza mpolampola nti musawo, infection kyeki? Kale kali awo naye ayina infection, tayinza kunnyonnyola. Abange Allah subhanahu wa ta'ala si musanyufu gye tuli abanyinaffe gye bagenze kuza Valentine. Abange tubeere abaddu abasiraamu olunaku lwa Valentine lunaku si lwaffe, tubeere abaddu abasiraamukira ddala, oba oliawo tunadda maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga tuli mbaddu abasiimiddwa. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أولغانا بكرزا الله سبحانه وتعالى رضينا يتسيمنا وبسلام بنونغا يديني يفي نقول الله سبحانه وتعالى يا جماعة ورضيت لكم الإسلام دينا نبسيمي وبسلام nga yeddini yammwe. Eddiini eno nenjizizza mu yo ebyengera omuddu ebigenda omutebenkeza mu dduniya muno ne bwanadda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ng'awangudde. Allah n'agamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaama diina fala yuqbala minhu. Yenna anajja mu maaso ga Allah nga kyaleese maaso ga Allah eddiini nga si busiraamu, fala yuqbala minhu, Allah tagenda kugikkiriza. Bwe tubanga abaddu tukakasa nti tuli basiraamu, abange tubeere abaddu ba full time Muslims, saaba akaseera. Tuleme kufuuyibwa kibuyaga bwajjanga wa boxing day n'atufuwa nga atutwala mu boxing day. Kibuyaga bwajjanga wa Valentine n'atuzza ku Valentine. Kibuyaga bwajjanga simanya fuluzidde omusiraamu n'owulyanga olunaku lw'abasiru, omusiraamu n'alukuza malakum kaifa tahkumun, ebyemmwe mubiramula mutya? Atwewunya Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi stawa, ku arushi ye ennamula gye tulamulamu ensonga zaffe n'ebikolwa byaffe. Leero ensi yonna ekuŋŋaanye nga bakuza olunaku lwa Valentine olw'abaagalanwa, ng'ate tetwagadde kutaganjula nnyo Valentine yaani, obudde tulina butono, naye nga ebimu ku bitende ebimutendebwako bwali bwenzi ku bawala be yali awangaala nabo mu bwakabaka bwe yali awangaaliramu. Omusiraamu n'atasonyiwala kuvaamu kigambo nti happy Valentine. Valentine yaani abanga omuddu omusiraamu ayitibwa nti musiraamu talina wajja nsonga ze mubikolwa bye ne mu bigambo bye okuggyako abijja mu nsonga bbiri. Omuddu yenna anywezawo nti Valentine terulina buzibu, lunaku lulungi, olina kusimbula bujulizi mu hadithi oba mu aya. Si bwe guli? Abange ffe tusinziira bwe tulaga obulungi bwa Valentine nga tugamba nti simbula aya, gwe simbula hadithi. Allah ekigambo kyagamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Omuddu yenna anaava ku Qur'an, ebiseera ebisinga tubeera tuvunula tukoma kugisoma, n'omuddu anaawangaala nga takolera ku Qur'an, amakulu nga teyeeramuzisaako Qur'ani. Si bwe buwangaazi bwo, leeta obujulizi mu Qur'ani ng'ekugamba nti Valentine lunaku luli mu sunna za Nabbi. Abange kukolebwako ki? Abaddu mbawulidde badduati ala abwaaba jahannam, ebidongo temunnabiwulira bibakoowoola gye tuli bayita baani? Bayita baddu abasaalanga mmwe. Osanga omuddu nga ayina program ba'da salati al-isha'i mubasharatan agenda mu kivvulu, osaalidde ki? Allah bwe yali agera ku sola, ensowa erina valiyu mu maaso ge, essola Allah gy'ayagala yagamba nti inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar.
eyitibwa esswala ejj'omuntu ku bwenzi, ku by'obwenzi byonna wal munkar. Abaddu bali mu kivvulu bawala na balenzi, ono azina n'ono, oli azina n'oli, ono akutta ono ayambadde sikaati eri waggulu wakundi, oli ayambadde empale, bwe batyo. Omuddu asuubira okusinkagana Allah tabaraka wa taala nga weesuubira obanga obeera mubeera efaanana bwekyo. Allah tabaraka wa taala kyava atugamba mu aya gyekulembeza okusoma nga maliriza ebigambo byange. Allah n'agamba nti wa amma man khaafa maqaama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Omuddu yenna anaatya okuyimirira mu maaso ga Allah. Omanyi kye bayita okuyimirira mu maaso ga Allah? Bagamba bugambi nti chairman abadde wano. Chairman abadde wano ng'akunoonya. Luga ate nakoze eki. Naye nga chairman gwe bagamba akunoonya n'omutima okukuba, oli yagulye no mbigere gye gukubira ng'engatto gy'ayambadde toyinza gyambala. Naye lw'okuba omanyi kyali mu dduniya muno, omutima oli oyagala gusesema, gwagala kubuukamu, baga chairman akunoonya. Bwe kigwa ku baganda baffe bano, Allah baawa ne bambala ku uniform ez'ebibomboola, ne bagamba nti abadde wano. Tata wali omusajja abadde wano n'emmundu babadde bana, naye nga bakunoonya. Amakago ogazira okumala omwaka mulamba, naye nga kitonde mu bitonde binne ekikunoonya. Abanga omanyi kye bayita okuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Allah kyatugamba nti amma man khaafa maqaama rabbi, yenna anaatya maqaama rabbi. Hadithi emu nabbi yagamba nti ma minkum illa sayukallimuhu rabbu, tewaliwo omu ku mmwe okuggyako ng'ogenda kwogera ne Allah wo. Olina okwogera ne Allah wo nga wakati wo ne Allah tewaliwo turujuman, tewaliwo vuunula, translator taliiwo. Ogenda mugamba ki? Allah bw'anaakubuuza ku buwangaazi bwo, onaayimirira otya mu maaso ga Allah ng'ebiyungo byo byonna n'ebyange bigenda tuwaako bujulizi nga kye twabikola ku Valentine tekimanyiddwa, tekikoleka kaŋŋamya tekikoleka mukkiriza, kuba kikoleka omwonolefu. Allah subhanahu wa ta'ala kye bayita okutya okuyimirira mu maaso ga Allah, omuddu yenna omukkiriza ekifaananyi kino. Allah subhanahu wa ta'ala bw'onaayimirira mu maaso ge n'akubuuza ku buwangaazi bwo, ogenda mwanukula ki? Kye bayita okuyimirira mu maaso ga Allah kirimu embeera zino wammanga. Allah yagamba nti al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tashhad arjuluhum. Yagamba nti olwaleero ngenda kuziba emimwa gyammwe, ebiyungo byammwe bibaweeko obujulizi, emikono gyogere. Allah nze ku Valentine nze namwambula alimba, amaaso gagambe Allah nze natunula, ebigere bigambe Allah nze gwe yatambuza, ne tugenda ku kirabu gye bayita gundi, ebiyungo byo nga bikuwaako obujulizi. Allah n'aleeta mu surati Fussilat bwe baserabidde, omuddu agenda agamba ebiyungo bye nga bimazeeko omuwa obujulizi. Obwereere bwe butayogere, amaaso ge gatayogere, emikono gye gitayogere, amagulu ge gatayogere. Omuddu oluvannyuma Allah agenda kuddamu ate omumwa, amugambe nti wange Abdullah ya amatullah maadha taqul, ogamba ki? Omujulizi wuuno ali ku mubiri gwo, ebiyungo by'amagulu gagamba nti Allah nze bwe namala essola ya ishyai ku Valentine, wallahi Allah yantwalamu, omuddu ono yantwala mu ndongo gye twasolera subuhi nali nkoye nnyo, teyasobola kunsusa kubeera nga nsaala subuhi. Ebiyungo by'amagulu go nga gekuwako obujulizi, byokolerayo ekiro, amaaso ge gatayogere, byolaba tewabiraba, ogamba abagayo amaaso tegabimanyi. Oluvannyuma Allah agenda kuwa omuddu ono kyasi, amugamba nti owange olina kyogamba, ebigulu gijulidde, emikono, obwereere bwo, amaaso n'amatu, ennyindo, akamwa. Omuddu ono agenda kwolekera ebiyungo bye, abigambe nti lima shahidtum alaina, abange biyungo mubadde ki? Biyungo mikono kiki? Magulu, lwaki ompaako obujulizi nga nze naawe Allah ffenna agenda twokya? Genda osomesa Fussilat. Allah addemu asiba omumwa, ebiyungo biddemu byogere, bimugambe nti antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in. Anjatuzza Allah oyo ayatuza buli kimu. Abavubuka abange wa gye tutambulira, wa gye tucakalira, wa gye tuwunyerera, gye tutambulira, ebiyungo byaffe bakadde baffe nga beerowoozaako, okaddiyo otuuse emyaka 7, 8, 9,
naawe onoonya saati ya red nampale ya bulaka munange olunaku lwa valentine omanyimwe mute olunaku olwo mwana wattu lwenafuniramu maamawo omukadde omu yavuddemu ekigambo ekinene ng'anyumiza abazzukulu olunaku olwo lwenafuniramu jjajja wammwe oba yamusangawa baga yamusanga muzikiti baali mu ddalasa yamusangawa akyalina obwomerevu bw'ezzambi eryo ekyamujja ku zambi eryo mannyo muggwa mukamwa na mutwe guno kweruka takyalina muwala gwayinza kuyimiriza ekiraga nti akyalina obwomerevu bw'ezzambi eryo wallahi omuddu n'atuuka mu myaka 5 4 6 7 myaka 2 n'omulaba ng'ayambadde essaati ya redi n'empale ya bulaaka seeka kiki munnaye leero ng'oli smart anti munnange valentine olunaku lw'abenzi naawe lukaasara abaddu bakyusizza ennyambala lwa lunaku naye aya mmeka z'owulidde ne zikyusa ennyambalayo abaddu akyusa ennyambala in accordance ku lunaku nga bwe lufaanana olunaku nga bwe lufaanana nti leero valentine bambala redi ne black n'amwambala omukyala n'amwambala naye ng'awulidde lunaku lwa musajja yafa valentino yali mukugu nnyo mu mbeera z'obwezi yamubulidde dressing code y'olunaku nga Allah tabaraka wa ta'ala yamutonda ayina akawompoko ayina aka valentine ayina aka buli kitonde kyonna valentino ayina buli kawompo ka kitonde kyonna ow'amaanyi omunafu omumbejja omulangira mukopi seeka n'atali fenna mu mukono gwa Allah mwe muli obuwompo bwaffe akakwatanga wabayaga n'akanyiga n'otaddamu kukwayuuya wadde okwasimula mayipu ye n'akuddingana mukyala gwe nga Allah akuddinganye n'agamba nti ya ayuha nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'i almu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna bambala jiribabu omukyala yo jiribabu n'agigaana amma bw'atuuka ku valentine ogenda okulaba apeeka taata w'abaana munnange saati yange sinnagiraba ekiteeti kyange ekya redi tunneerabira bambi mukwano obeera ogenda wuli yawasuya gyawa bbaawe byalamira bbaawe munnange obeera ogenda egundi eyabbulaka togyerabira naawe omusajja naye kenyini n'anyenya omutwe ng'akubiddwa amajinni nti maama w'abaana ngenda bireeta era bw'akomawo waka n'atuukiriza omukyala n'ayambala n'asooka ajooga n'ayitako ku mizigo n'adda sayidi eri n'agendako mu katalena bamulabe nga naye bw'akuzizza olunaku lw'obwonoonefu bw'akakasiza nti buyina ekifo mu bifo by'omu dduniya muno abooluganda abakkiriza omubaka kyatugambye hadiisi gye nakonyeeko mulundi ogwasoose nabbi yatugamba nti abange mwegendereze bwe munaaloba obwonoonefu nga musaasaanye mummwe ne musirika Allah subhanahu wa ta'ala agenda bakola ebintu bino bibiri twakonyeeko kimu Allah subhanahu wa ta'ala agenda baleetera endwadde zibalume naye ng'eddagala likwesi abange teriyo hadith kyajja mu hadithi ya nabbi yagamba teriyo obulwadde bonna Allah bw'agensa nabo baddu mu dduniya muno okuggyako nga waliwo eddagala liwonya obulwadde obwo abaffe ne sirimu naam naye Allah asobola okusooka n'alikweka abaddu oba oliawo bano abadda bwe bukutte banaabalabirako abaddu ne beddako ddeyo abaddu twongera kulumba siyo bagamba abavubuka kulumba abaddu befudde abasaza amagezi siriimu baleeta omupiira abaddu wenna badde mbanyumiza ekasenyi simaya essese be baawa engabo waayitewo emyaka 2 ng'abaddu abo bawaza bwereere batwala ne bayiwa ku mwala eyo babakubiriza mumaleewo bokisi ezo tubongere endala waayitewo emyaka 2 oba gumu n'ekitundu Ministry of Health neeyisa okwetonda kwayo nega nti bannange tutuusa okwetonda eri bakasitoma baffe bonna abadde bakozesa engabo munnange obupiira obwo tebwali ku standard mutusonyiwe bonna bekikosezza ne tugenda bakolera ate obusinga ku obwo obusinga okubeera obulungi twakirabye ng'omutindo tegwali mulungi naye nga baddu benza okumala emyaka 2 bakozesa obwo buli muddu yenna yali akakozesezzaako yatandikirawo okusesema mu ddwaliro ng'amawulire kyekyo wafuna dda kyepe jeno mu bwenzi bakulankinga dda empeera yo giina abange ekkubo ly'okuwona eri Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wala taqrabu zina tuve ku zambi ly'obwenzi nabbi yagamba nti abange abavubuka alina obusobozi mu mmwe alina obusobozi fad awase abatasobodde nabbi n'agamba nti siiba
mazima ddala okusiiba kuno kukakkanya shahawati zo obwagazi buno ne bw'obeera oyina mpaka wonaakola ki bw'onaafuna obusobozi obukola ki obusobozi obuwasa. Abooluganda abakkiriza twegendereze nnyo ennaku ezigenda zigunjwawo. Omusiraamu tomalanga biseera. Omuddu ogende ku Valentine mu kivvulu waliyo nnyimba nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ash-shu'ara yattabihumul ghawun. Allah yagamba nti ash-shu'ara yattabihumul ghawun. Allah yagamba nti abayimbi abatontomi abayimbi bonna be bamu. Allah yagamba nti bagobererwa abantu abawuttufu teyabavuma. Yagamba nti omuntu agoberera omuyimbi omusajja gawe twaligaye nti musajja zonto. Allah yagamba nti abayimbi bagoberwa abantu abatalina magezi. Allah naga tobalaba mu nsenyi zaabwe yalayogera ku mbeera y'Abarabu abayimbi baali balina abatontomi boogera batakola. Ddala abaddu bagenze mu Valentine ng'abayimbi abaliyo ayimba n'ayimba naye ng'ayimba watunuzaamu akazindaala. Omuvubuka omu yali ayomba aliko n'omuvubuka omu nga tulina we tutudde twali mu kafo nga baliirawo emmere. Omu anyumisa munnaamugamba nti nze nkubuulira Peter sigenda kudda mu kivvulu kya ayina omuyimbi gwe yayogera era nsaba Allah erinnya alineerabize. Omuyimbi oyo gwe yayogera n'agamba yatubbye konsati yatubbye. Obudde ayimba bw'ati n'ayimba ebigambo bibiri n'atunuzaamu omuzindaalo. Ayimba bayimba naye nga basasudde bakola ki bayimbira. N'ayimba ebigambo bibiri ne bayimbayo 10 n'addamu n'ayimba bibiri n'abazaamu omuzindaalo basasudde. Obuttufu obusinga okuba obulala obw'ekika ekya waggulu omuddu asasudde emitwalo 40 n'ayingira ekivvulu. Omuyimbi n'amuyimbira wamadhalika oluyimba lwennyini lwayimba ono aluyina ku CD ewaka akatambi yakagula. Ekyokubiri aluyina ku memory card ye ringtone naye lwe bamuyimbira lwennyini n'atakomaawo Allah okuyita abantu abagoberera abayimbi nti babeera bawuttufu. N'atuuka omuyimbi ono ng'ayimbye ennyo n'amukyamula. Oluyimba lwalina ku CD ne ku ssimu n'ewaka basiyo walukuba yalebere ku makya n'amufuwa ssente. Ono gwe bayimbira n'afuwa omuyimbi ki? Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kyeyogera gw'okirabamu okubuusabuusa. Omuddu tayinza kuba n'antegeera nnamu neenyigira mu bikolwa ebifaananawo ebityo. Abooluganda abakkiriza falnattaqillah tutya ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala saawa yonna tudda mu maaso ge. Yagamba nti thumma yunabbi'ukum bima amilu yawma al-qiyama. Oluvannyuma ngenda bbalaga bimwakulembeza okukola ku nnaku lw'enkomerero. Omuddu yenna wamala salatu al-isha'i kwata ekkubo dde ewaka webake tonnasoma Qur'an juzu ya lunaku eyagisomye ekyo gw'okimanyi bw'obanga ddala okakasa nti wasoma ejjuzu kuba ekikusuubiramu mu busiraamu bwo bw'oba ogamba nti wakkiriza Qur'an lunaku tukusuubira okusuula ejjuzu ya Qur'an nga lunaku osoma y'ejjuzu. Kale lwe biganye nnyo n'osoma nisifu y'ejjuzu empapula mmeka 5 nga bw'olowoozaako abasiraamu bangi okuva ku Ramadan lwe yakoma okusoma awo imaani yamulinnyalinnyamukko ey'okusoma yasawulo mu Ramadan yakoma ku taa'u kati alinze Ramadan endala bw'anaddamu akome ku ayini nga buli mwaka ku mwaka muyasaruna asomayo ennyukuta 4 ng'ate nazo Ramadan endala egenda okujja araja emwana we yakoma n'omuwalimu we naye ng'omuwalimu we eyamusomesanga mu Ramadan bakale swalez teyabula wabula ebigere bagatta 2 mu swala naye taddanga bumupekanga bwe mupekanga mu Ramadan seeka nsomesa Qur'an seeka nsomesa muyasaruna ne Ramadan bwe nadda eri ng'afuna lwimaanyi olwo olw'empewo nga mga Sheikh twakoma ku ayini sokoddemu zwa uzweye twe se sini se chefe ng'azisomawo mu lulimi ki nga n'omwana omuto yakamera amannyo tayinza kuzaatula ng'omusajja omukulu w'emyaka 4 bw'azaatula. Olina emyaka emeka lwaki tomanyi kusoma Qur'an? Obudde bw'omala mu bivvulu abadde obudde bw'omaze bagenze mu bivvulu abaddu boonoonye ssente Valentine lunaku lwa butwa nnyo lubi nnyo. Tuli abadde nnyo nona gye boonoonyemu ssente engoye ze bambadde za ssente okutambula kwe batambudde transport ssente okuyingira mu bivvulu gye bayingidde ssente okulya n'okunywa ssente okutambula okuvaayo ssente obonna ssente n'obudde byayonoonye naye bamugamba nti omuzikiti bannange baada sola musondeyo ku mazzi ekidomola kya 10 anyeenya omutwe nga bw'afuluma
kikwewunyisa omusiraamu afaanana bw'atyo najja ku salati al-asri nayombesa omwazinyi owanga amazzi galiwa amazzi situbategeera kati mumukola kikakiika amazzi galiwa aziwa mu kivvulu tayinza kugula mazzi gaki mazzi ga wudhu abanga buluganda abakkiriza nga bayiza ebigambo byange Allah tabaraka wa taala obanga sinagenda ku aya eyo abange bujulizi n'obukakafu bw'ekika ekyawaggulu abange valentine si lunaku lwaffe lw'abasiraamu twegendereze ennaku ezo zebagenda bazuulazuula zebongerayongera ffe ennaku ezaffe ez'abasiraamu zimanyiddwa idil adha idil fitr ezo nnaku zaffe ayagala kwegamba okusanyuka okulala okwenjawulo nabbi yagamba nti olunaku lw'ejjuma idi yabafuna mpola idi yabafuna empola lukusubira okubeera nti n'olunaku lw'ejjuma bakadde baffe bali Allah abasaasire abasooka kyova olaba nga salati al-eid nayimyako n'omuddu omu yafa Allah abusaasire Husaini Baraka weekigungu eyo basajja abakulu ennyo mu busiramu bwe Uganda buno Allah yampa ne mulabako nga nkyali mutoototomwawo nga nnyumyamu naye naye ku bigambo byenzukira yagamba nti ffe olunaku lwa Eid lwaza olunaku lw'ejjuma nga bwe bagendayo bati okusala subuhi bagenda okuddanga eswala ya jjuma ewedde nga bwe bafulumayo bati okusala eswala ya subuhi bagendayo ne babeerayo nasoma suratul Kahfi nasoma adhikari z'okumakya nasala ku salati duha kati ebituulira ngero era omusiraamu ayinza okubuuza salati duha Sheikh mukoleni mwekena mukola bid'a kate mwongera mu ddiini salati duha kye kitakiwuliranga nako naye amanyi abazanyi ba Arsenal n'abamaniyo abamanyi bantu gikwateko simanyi ono bamusibye simanya byakulidde wa go forward twala tugende kafankunayo ya muli mutwe naye nga tamanyi namanya ga nabbi abasiraamu omubuuza nti ng'ogyeko erinnya Muhammad mbulirayo erinnya lya nabbi eddala lyomanyi naye abaddu ababeera eri mawuledi baga nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswale ne mugambe te na'mal hal mbulirayo erinnya lya nabbi eddala jako Muhammad mbulirayo erinnya ly'omubaka eddala ani aliina era imaamu n'amala atukolera ettima n'atugamba nti omusiraamu okufuluma wano ng'aleese erinnya lya nabbi eddala tuyinza okuvundira mu masjidi naye batugamba agabano simanyi abaani abasambi b'omupiira aba KCCA omusiraamu omuli abulizi nga balanga nti simanyi Barcelona egenda kusamba KCC omusiraamu nawulira nga essanyu limutta eswala asaala ajabula njabule agenda alaba omupiira ogwo naye ng'ayimiridde mu maaso ga Allah abange tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala aya gyensembayo Allah yagamba nti afaman yulqa fi nnaari khayr basiraamu mulaba mutya omuddu anajja mu maaso ga Allah n'amwokya ye mulungi gulaba okudda mu maaso ga Allah nga Allah agenda kukwokya kye kirungi gy'oli n'agamba nti amma ya'ti amina yawma alqiyama afaman yulqa fi nnaari khayr omuddu anadda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amwokya ye mulungi Allah n'abuuza nti oba omuddu anajja nga amina yawma alqiyama ali mirembe amakulu agenda kuyingira ejjana awonye omuliro yali mirembe yeewunyisa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali awunzika aya eyo n'agamba nti imalu ma ashitum abange buli omu akola ebyawulira byayagala buli omu akola ebyakola ki ekintu ekyo kigambe batabani bo bw'aba alimu amagezi amanya taatono osobola okuddayo n'okigamba batabani bo nti abanga abaana n'omukyala leero buli omu akola omukyala oba oyingira munaana gwe omanyi abaana Husaini oba oyingira mukaaga gwe nze kasonkonkona nja kuggulira abaana bano n'omukyala bwe babeeramu amagezi bamanya taata w'abaana ono ayinza okututema nga twebase oba ayinza okutukuba emigga egitutta mwegendereze muwulidde ekigambo kya taata wamu agambye nti mukole bye mwagala Allah ekigambo ekyasitendowooza entegeere ey'omukkiriza ayina amagezi amalamu Allah yagamba nti musiraamu gwe imalu ma ashitum kola kyowulira kyoyagala wangala nga bw'oyagala gwe lya Valentine genda oyende gwe yenda kwono omuze oyende kwono ne Allah yagamba aya eyo yennyini ekigambo kyeyazza ku kiri ekisoose yagamba nti innahu bima ta'maluna basir byonna bye mukola mbiraba ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara ogenda muddawa
Allah yagati wali wakafuo oba muli muzambi abaddu muli mbwononefu mwenda Allah n'agamba nti nga muli bana nga tuli muzambi tuli mbwononefu twenda Allah yagamba nti nga tuli bana yagamba nti mbawo nga ndi wakumeka kambeera abatano Allah yagamba nti mbawo nga ndi wa mukaaga yewunyisa ekitiibwa Allah tabaraka wa taala okumenya entegeera yaffe ennafu kubanga oyinza okugamba nti Allah amanyi kuva kwe mpaka ku mukaaga owekitiibwa Allah n'azingako aya mu mbeera esinga okuba ennyuvu eri omuddu eyeebulirira Allah n'agamba nti wala adina min dhalika wala akthara kagubeera omuwendo ogusembayo okuba omutono amakulu ne boobeera ogwo ne bw'oyendera ku WhatsApp simanyi oyendedde ku Facebook Allah yagamba nti yaraka wa yurakibuka Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wala akthara namunabeera nga ezambi lye mukoze abaddu mugenze mu valentine zammwe naye nga muli simanyana mwabaddeyo 5 so mwana yatukubye omuziki twabaddeyo nga 8 Allah yagamba wa huwa ma'akum ndi nammwe mbaawo gwekola obwononefu bwe anywa taabanywa alidde amayinu girya omuddu ayenda abavubuka abeenda muffe gwe yenda ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa idha batashtum jabbarin bwe nakukwata olukwata lwenkwata omwononefu musiraamu gwe weegendereze abange twegendereze aya endala Allah yagamba nti wa nahnu aqrabu ilayhi min habli lwarid muddu gwe nga tonnalowooza kunjeemera Allah yagamba nti ndi kumpi nnyo naawe okusinga omusuwa gwe ogw'obulamu oyo ogenda mwekweka wa muloogi akuggyemu omutima engoye zirimu angalayini Allah akutugire mu kivvulu ogenze mu valentine Allah akwato akutuge kul ara'aytum yagamba nti Muhammad abadde obabuuze in akadha Allahu sam'akum wa absarakum wa katama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi Allah yabuuza ti Muhammad abadde obabuuze bakirowoozeko kino saagala ansa singa Allah subhanahu wa ta'ala akwata n'akuziba amaaso go n'akuziba amatu go Allah n'agamba nti wa khatama ala qulubikum oba n'ekwata omutima gwo n'engusiba we okyenyenye oli mu ndongo engoye wazi omukyala wamugambye ogenze Juba omukyala wamugambye ogenze Juba ng'oli muloogi amaanyi ago g'okozesa Allah n'akusiba omutima omuliri gumu abuuza Allah ti man ilahun ghayru Allah mumbulire gwe mmanyi atali Allah ayinza obbaddiza ebyo singa nkwata n'ettaaba oba okyako mmonto oti osika gumu n'otazza Mukama oba okyali ku mayirungi oswakula olinga mbuzi oli ebikoola Allah nakwata oluba n'alugatta omulini gwe n'otaddamu kugaaya bagenda okujja kutaasa bakulannamya bakugolola nga bakujjamu ebikoola nga abajja mu mbuzi Abdallah Allah yagamba nti walaqad karramna bani adam nasukkulumya omwana Adam nakusukkulumya ku nte nakusukkulumya ku mbuzi dera obulamu bw'embuzi bwe twagala omuddu adduka ava mu bulamu bw'abantu agoba bwa mbuzi Allah gani nakuwa ekitiibwa sikusuubira kukola nga nsolo bwe zikola abange fattaqullah ya ulul albab tuti Allah subhanahu wa ta'ala abaddu abakkiriza sawa yonna tudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh